ogenda kuzannya mu muzannyo guno ng'omusirikale omumbowa ne baguyitanga Namulondo ya Ttembo ntandika okuzannya tandikawo okuzannya emizannyo mingi ne tuzannya Namulondo ya Ttembo waliwo ekirabo kya Nkusu ne wabaawo n'omuzannyo mulala baguyita Segiriinya ne Nagiriinya ne tuzannya awo ne batuzannya ekyatumya Kambugu ne tuzannya tuba tukyaliko kogwo ne baleetawo Godfrey Kijjambu muganda wange awo wonna ozannyanga omumbowa ate buli muzannyo nzannyamu bitundu birala byanjawulo kati mu guno ogwokubiri mu muzannyo gwali gwakuna ne baleeta omuzannyo baguyita abaana ba Nambooze nenzannya ng'omu ku bavubuka abeeyagala ennyo batayagala kumanya bannakibuga abaliwo okudigida obudigizi oba okugenda okukola ki be bayita ab'eswaga abali eswaga ndi muntu wakweyagala mu kibuga ndi ntyo ogwo ne guggwa ne baleetawo n'atuleetera omuzannyo ki era Godfrey Kijjambu yaguwandiika baguyita Nnaku n'Eddembe olwo gwo mwaka ki 1985 85 tetugenze mu mbeera endala okay awo oli mu kuzannya ate olwo nembeera wa kabi nnyo ogwo nali main character mu muzannyo ogwo nga nze muvuka gwe bayitanga Dembe Alex Dembe nga nali nsoma ku university nga nzannya nga gye nsomera nina girlfriend wange gwe nali njagala bamuyitanga Diana Nakulima kati ne tukola engagement nga tugamba nti bwe tuli batukuze nga tumaze okusoma buli omu alifumbira omu n'omulala okuwasa munne ne tukola kye bayita engagement kati bwe yaggwa bwe twali tukola engagement party omuwala ye yatuuse dda be baagitegeka omuwala kuba kitaawe ye yatuwa ne ssente ez'okukola nga mugagga nnyo mukole engagement n'ategeka ng'oyinza okulowooza nti kwanjula ne balinda omulenzi ajje ogwe musaali batugambye tugafunya mawulire omulindi waffe ajja omulenzi na mulinda waffe mulenzi kumbe yagudde eddalu yajja asooti nze nga bw'olinze nga mulalu muzibu Tronas Media gwe mukutu kwosaanidde okubanga weekubira oyo yenna ali eyo gwe ayasubscribinga dda tukweyanzizza weebale nnyo weebale ddala ate gwe atanaba kusubscribinga oluddewo osubwa bingi okubeera nga nti otambula wamu naffe wayasubscribinga dda yongera okubanga osaasaanya sharinga banno basobole kubanga bafuna naawe ekyo kyofuna comments kyakabi nnyo tuzeetaaga osobole otubuulira nti oba njagala kino oba mukole bwe muti ate wano mukyuseemu bwe muti ekintu kitambule ate toweerabira okozesa Legit Paint kyakabi ate bw'obeera nga ozimbye ennyumba kiki kye yeetaaga okubanga enyirira rangi Legit Paint weebali basobola okubanga omulimu bagukolera bulungi ate osobole kubanga ennyumba enyirira bulungi olwaleero weetuli namanya nga bulijjo Tronas nga ndi ne mugenyi waffe gwe mumanyi obulungi mumumanyidde mu kiti kiri ekyakojja naye leero tujja tambulira mu kiti kiri naye omanyi nga kojja bw'abeera nobw'abeera eno ojja kkakana ng'akubuulidde nti owaayi wano wandikoze bw'ati si bwe kiri kojja buuzaako abalabe baffe awo nno beeyanjulire bongere okutegeera ennyo abalabi baffe mwenna abeekumidde ku Tronas Media mwebale nnyo mwebalire ddala Legit Paint ndoza mukimanyi nti yemu ku langi esinga obulungi bw'ozimba ennyumba ne bw'oba ogizimbye nga erabike bulungi etya eba esaana okugendako langi ng'ate tolowooza nti buli ekifaanana langi eba langi naye langi entuufu eyo Legit Paint bijja okusiiga ennyumba etemagane eshanane erabike bulungi era ng'esikiriza buli oyo yenna agitunulako erinnya nze Ssematimba Ibrahim kojja abamu bampita Kagatto oli waddembe okumpita Haji nga bw'oba oyagadde okusinziira wa wondabidde ne wa bwontegeerera tujja kubanga tutambula ffenna mpola mpola okutuusa ate lwe tunatuuka ku nkomerero ya pulogulaamu yaffe eno naye nga mbaagaliza okulaba obulungi kye muba mukola mu subscribing
ate abatanaba kusubscribinga mutandike abamalidde okusubscribinga muli baddembe okulaba nga mufuba okuba nti musharinga ne bannammwe nabo bafune ebyo byoba wafunako era babitegeere kwayagala okwekuumira mu kumanya Tronaz Media yeyoka. Okay, neyanzege kojja nze njagamba kojja Kagatto Matimba Ibrahim. Yeah. Omuzanyi wa katemba kafulu omukuba kafulu abasyasigaddewo omukukutivu enwanguli bagamba nti oyo kakensa. Abantu bayinza okuba badde balowooza ti kojja Kagatto ayinza okukola y'ekirala so nga tebamanyi kiri kyekyaleeta kino. Nze okundaba byonna nava mu katemba era mwembadde emyaka egisinga obungi nakati nkyalimu n'abandaba bonna abasinga okuntegeera mwe bantegeeredde abamu kubanga nga kojja nali simukolera nnyo ku social media nga mbeera nnyo ku radio kuba emyaka egisinga mbadde ku radio naye ate katemba nga ye abandaba ku TV ne radios bampulira ku radio ne bandaba ne ku ma TV abasinga obungi nga ne katemba yakutwala ne ku radio ne era katemba yantwala ne ku radio. Natandika okuzannya myaka gyadda. Otandika ddi okuzannya? Natandika nga nkyali muto mu 1972. 1972 manyi bw'oyogera bw'oti baba balowooza babbiri ebiri kyayitegeeza ntegeeza 1972 oba nali ludda wa nja kubijjukira we nali baali tebannazaala maamawo 1972 oyingi olinnya ku stage ntandika okuzannya. Tuzannya muzannyo ki gw'ojjukira ebiseera ebyo kuwatandikira olwozannya n'abaani? Nzannya ne bannyinaze nina mwannyinaze nga ayitibwa Namutebi Amida nzanya ne taata wange omuto bamuyita Kaya Abdallah n'omuvubuka mukwano gwange bamuyita Kamaani kati tutandika okuzannya ku ssomero twali ku speak day nenzannya omuzannyo gwa Negro Angels bamalayika baguyitanga office njereere nenguzannya era ne baŋŋamba nti tujja kuzannya emizannyo ebiri nenzanya n'omulala bamuguyita Omulyazaamaanya. Mwannyinaffe oyo oba nja muyita senga oba kyonna kye namuyita abo bonna nga bw'ogambye nti gwe akyaliwo abo bonna tebaliiwo webali naye Hamida Namutebi ali US. Kaya Abdallah gyali e Kayunga yaliwo mu maka ge Kayunga ne mukwano gwa Kamaani yali Wakiso je yazimba eyo bo ebyokuzanya babivaamu bwe n'obagamba nedda kino kanti bagira nti abeetikira sigala nga mu muli nkyagukutte paka olwaleero ozo okyazanyira ku masomero okyali ku ssomero awo navaayo bwe namala nevaayo nengenda mu siniya bwe natuuka mu siniya nentandika okuzanya mu gurupu y'abataata bange taata wange omuto baali batandika gurupu ya family eyitibwa Negro Angels bamalayika ninjegattako mu 1900 yali 8 ninjegattako n'otandika okuzanyira actively nga nzanyira ddala naye ngaawo we nali nakatuuka eno banzanyisaawo waliwo ebivulu ne bampita nga baagala omwana anaazannya wali mwali ekifo ky'omuvubuka nga nze ndiwo mu festivals mu 1972 ne bampita mu festivals zaali ku National Theatre awo za Radio Uganda nga Radio Uganda yazitegeka nga tuzannya emizannyo kwolwo twazannya omuzannyo office twazannya obulamu bwa Ssembirige ne tuzannya obulamu bwa Ssembirige ne tuvaayo ne tumalaawo ne tudda buli omu n'agenda ate kulwo ne njagala nnyo okuzannya kubanga ate nali nzannyiddeko mu kifo ekinene ekiri executive nga n'abategese nga beebo banene ng'ate n'empaka ze tulimu nnene kuba zaali finals nga tugenda mu finals nga bwe bamala okusunsulamu eno kati nziramu okuzannyira ddala actively mu 1980 wali wafunayo ki wali nga gye byali competition biki omuzannyi asinga obuto nafuna ekirabo ky'omuzannyi asinga obuto yasinga obuto mu tournament eyo oba
mu festival eyo ne banjagala nnyo abantu nga ne byenzannya byonna nnyini bibasanyusa era kuba nali nga abantu buli omu ng'abeera sympathetic gyendi okulaba omwana omuto gwe baali babonyaabonya abaana baganda babakulu. Okay. Yeah. Kati ni mu 1908 kyogamba tugiddemu katono mabega omwana omuto yali abonyaabonyezebwa baganda be kitegeeza wazannyanga mu maka omwo gwe mwana muto nze nali nsembayo obuto mwena muzaalibwa kitaabo ne maama omu naye bakutulugunya nga ekyaliwo ekizibu nti taata n'afa maama n'ava awaka n'agenda bwe yagenda teyatutwala nensigalawo bwe nasigalawo muganda wange omukulu yali emusika ye ng'alina mikwano gye bangi nnyo ng'era bw'aba ali awaka nga bazza awaka asinga kulowooza ku mikwano gye gwe tayagala kumanya talowooza ku muganda we muto ng'era ne bw'oba olina kyayogera babadde balya n'osemberawo oli ng'akugobawo abantu balya obayimiriddeko bantu bali tolina mpisa genda eri va wano kati yeefuula akugunjula so nga akutulugunya bwekityo. Okay. Novaayo n'ekirabo ky'omuzannyo omuto asinga nange awo nkalaba kubanga omwana omuto nga banne bamutulugunya bwe batyo abantu bateekwa kuba bateekwa okwetaaga bateekwa okwagala awo n'olyoka ojja enzija kati mu 1998 ne nyingidde ekibiina kya Negro Angels baŋŋambye nti ate kyogenda okukola ogenda kuzannya mu muzannyo guno ng'omusirikale omumbowa ne baguyitanga Namulondo ya Ttembo ntandika okuzannya tandikawo okuzannya emizannyo mingi nezannya Namulondo ya Ttembo waliwo ekirabo kya Nkusu ne wabaawo n'omuzannyo mulala baguyita Segiriinya ne Nagiriinya ne tuzannya awo ne batuzannya ekyatumya Kambugu ne tuzannya tuba tukyaliko kogwo ne baleetawo Godfrey Kijjambu muganda wange awo wonna ozannyanga omumbowa ate buli muzannyo nzannyamu bitundu birala byanjawulo kati mu guno ogwokubiri mu muzannyo ogwo gwali gwakuna ne baleeta omuzannyo baguyita abaana bannambooze nenzannya ng'omu ku bavubuka abeeyagala ennyo batayagala kumanya nakibuga baliwo okudigida obudigizi oba okugenda okukola ki be bayita ab'eswaga abali eswaga ndi muntu wakweyagala mu kibuga ndi ntyo ogwo ne guggwa ne baleetawo n'atuleetera omuzannyo era Godfrey Kijjambu yaguwandiika baguyita Nnaku n'Eddembe. Nnaku n'Eddembe olwo gwo mwaka ki? 1985 85 tetugenze mu mbeera endala. Okay. Awo oli mu kuzannya ate olwo nembeera wa kabi nnyo ogwo nali main character mu muzannyo ogwo nga nze muvuka gwe bayitanga Alex Dembe nga nali nsoma ku university nga nzannya nga gye nsomera nina girlfriend wange gwe nali njagala bamuyitanga Diana Nakulima kati ne tukola engagement nga tugamba nti bwe tuli batukuze nga tumaze okusoma buli omu alifumbirwa n'omulala okuwasa munne ne tukola kye bayita engagement kati bwe yaggwa bwe twali tukola engagement party omuwala ye yatuuse dda be baagitegeka omuwala kuba kitaawe ye yatuwa ne ssente ez'okukola nga mugagga nnyo mukole engagement n'ategeka ng'oyinza okulowooza nti kwanjula ne balinda omulenzi ajje ogwe musaali batugambye tugafunya mawulire omulindi waffe ajja omulenzi na mulinda waffe mulenzi kumbe yagudde eddalu yajja asootinze nga bw'olinze nga mulalu muzibu ayogera byonna ayogera biriyo byasanga omuwala ali wali alinze ayambadde ananye alinda taata yataddemu ssente empitirivu mulenzi yagudde eddalu 1985 mulenzi yatuukawo nga yali yagudde eddalu nga yagudde eddalu azunze akola bino bamukutte bamututteko mu malwaliro buwaaganya okona bamututte malwaliro aganye atuuse azze ne ku street atandise kubeera kasasiro ng'alina omuwala wali yakola atya yafeintinga kitaawe naye bw'atyo yafuna ekizibu kyekimu kati nga naye omuwala oyo waliwo omusajja omulala ku kyalo nga yagamba yali yateesaako ne taata w'omuwala ayagala muwasa kamufunire muwala mutabani wange yaba amuwasa
ngoli yagana nti omwabuka omuwala ngagamba nze nina omuntu gwenjagala our som eyo kati olindowooza neyekyango oba yakola ki oba ki tewali amanyi abalabi ffe tukiraba eno tetugamba kirabika oli yalina kiyakoze omwana wa bendi ono nga tugenda nga abeera ku street omulenzi muwala ng'avanga gyavudde ng'agamba nti mu biba bwe bityo tajja kufumbirwa kagende mu bosisita ayingira mu bubiikira naye bwe yali ayingira obubiikira n'abagamba nti minaye nali kinyingiza obubiikira nali njagala nali ngenda kufumbirwa omusajja wange n'agwaki eddalu naye nzija mu bubiikira waawonera nzirayo ntuukirize endagaano kubanga teri ddiini ekkiriza kulimba kugamba buli ddiini nti otuukirize ky'oba oyogedde kyewali yogedde ne bamukkiriza kubanga osobola okuteebwa n'ogamba nti era emyaka bwe gyatuuka bwe gyaggwako kuba omulenzi yawona ng'eno emyaka teginnaggwako bwe gyaggwako emyaka teyali niwinga n'abagamba nti kati njagala okutuukiriza endagaano gye nakola n'omulenzi wange ng'olwo omulenzi yeggwe okyamujjukira omuwala omulalu teyeerabira muntu gwe yali ayagala era omuwala yajjanga nga ku kibisaaniko no yali nga bw'omanya abalalu bw'abeera n'ekifo w'abeera omuwala ajja n'amuleetera ebyokukozesa n'amuleetera emmere n'amuleetera engoye ennungi n'ayagamba jjamu ezo nno ngende nzooze naye nga gwe booleza sibyaliko nga kimunyiiza n'omunyiiza omugamba okutwala engoye ze bazooze nga oli amuleetera emmere nga bw'omanya oli afumbidde omusajja we ono n'agiyiwa wali mu kasasiro wagiteeka naye ng'ajjayo ate eri gy'asanze wali nga bw'anoonya mu eri ebimuli ebimuwoomera kiseera kyatuuka mulenzi n'awona eddalu bagenda ne bamujjanjaba bulungi muwala asomye n'asoma nursing and midwifery n'alwana nnyo okutwala omulenzi ono bamujjanjaba awone era oluvannyuma bamujjanjaba n'awona amazima yali ayagala mulenzi ne bakola embaga kitaawe kata ssente azimale mu bbanka bwe yawona oli avudde mu busisita kitaawe n'agamba nti nja kukola ntuukiriza nange kye neeyama nange nga bwe n'agamba nti embaga yo ndikukolera buli ekisoboka n'akola embaga awo si we gwagwera era guggwa embaga oluggwa guba guggwa ebisigadde ayagala abyagala alinnoonya ne munnyonnyola ebyaddirira nguyise mu bufunzi ate n'akugamba nti mwalimu ne gundi n'akola ati mwalimu ne gundi baleeta omulala oba kikomaawo emizannyo mingi ate oba nakati nkyazannya olwoza tukyazannya ogwo gumu ŋŋamba mu kibiina ekyo kibiina ndala kireeta omuzannyo emirala tuzannya waliwo nti twazannya olutindo netulaga enjawulo y'abaavu n'abagagga netugibalaga netulaga netukolayo omuzannyo omulala gwe bayita era byonna Godfrey Kijambu yagiwandika The Suspect essuubi ku lusubo netulaga bannayuganda obuzibu bwolekedde nga wabaddewo omusango ogukoleddwa basiba abatigukoze abagukoze ne basigala nga bakola ki batambula era nti emisango egisinga mu Uganda bagikola nga mitegeke emisango egisinga giba mitegeke whereby nti gwe bagenda okukwata nga balaba bintu byonna ebibaddewo nga guwazza omusango so nga si gwewaguza ayaguza mulala nga bayinza okuba nga bagoberera kakati wano olina ajja n'akukwata agamba nti gwe walina ebifaananyi byewakuba bakola bwoti nga waliwo ebifaananyi byewakuba nga oli alowooza nti oba olina kyewabadde oluubirira so nga wakuba bifaananyi byo naye ng'eyakoledde ekigendererwa ekyo mulala nga bw'olaba bw'onaaba ogambe nti oli naakusanga ng'oyogera nti awo bwe mbanze mukuba essasi kati nga waliwo mukwano gwo gwe mwayombye naye jjo bamukubye essasi ne bagamba nti gundi Ronald yayomba jjo ne gundi ate twawulidde agamba nti mukuba essasi kati n'olugwiramu awo era abantu bangi abantu basibwa aba suspects nga tebazizza misango naye olw'okuba bakubwa nnyo ne bagikkiriza emizannyo eyo singa bagizza bwe bagizza abantu bawano basiru tebalaba mizannyo abantu bayonooneka baagala bino byakwemolera ku masiteegi abeemoola n'akola kino n'alya emmere nnyingi ku siteegi neyetonatona nga yeesiiza ebicooka ng'ebirevu n'envi bye baagala ebyo n'oteeka obubina mu mpale mbe olina akabina kanene oba olubutu bye baagala
kati emizannyo egitegerekeka egirimu ebyennangali baagala byaddiikuula tuvula babwoba okoze kaliyoki bajja bangi ne comedy biki ebyo kati ate giri emizannyo olwokubanga giri tragic ng'emirala giri educative kati abantu babo tebaagala bintu biyigiriza abaawana oba oyagala okikakasa gwe tegeka show mu kifo kyonna abantu mwe bakyakalira ennyo bw'eba enaatera okutandika otandika okubuulira ekigambo kya Katonda bajja kukutta bajja kufiirako kuba balaba ate otandisa ebintu bitategerekeka balabanga gwe atandisa ebyekisibu otandika okugera ebyamagezi ekibiina ekyo wabeeramu mpaka bbanga ki n'olwaleero nkyalimu kikyaliwo weekiri n'olwaleero era tubeerawo ku Bat Valley buli lunaku olwokusatu n'olwaleero navudde gamba nti nja kubanga byenkola mbikola mangu nsobole okugenda muzannyo ki n'owulira nga naawe mu butuufu nze guli akali k'okuwasa kankutteko naye gwe wawulira nti mu butuufu okikubi omuzannyo baguyita the suspect essuubi ku lusuubo nazannya nga ndi omu ku be baakwata ba suspects ne babasiba naye nga kye bansibira sikimanyi nga mu sseero gye baatutwala waaliyo abasirikale baaliyo nga batutokyalinga buli lunaku nali omu nga ngezaako okulaga nti babakola bino kuba omwalimu oyo yali yatokyalinga nga akutta ennyondo akuba waliwo ekitimbo ng'ekiti ky'omubbu kyokimanyi kye batemerako ennyama nga waabakuteeka bwe batya engalo ne bagenda nga kuba olwala lumulumu nga lwabika n'ennyondo kati nakuba lumu kubanga ne tukola nga bwe baamala ekyo nga soogedde ne banziza nga baddira guno omukono omulala nga azze n'empiso nga n'abala 1 2 empisozi ng'agenda afumita emu muki mulwala kati abantu abaalimu bonna nga buli alaba shares ababeera mu maziga kuva lwe tutandika ekitundu ekyo paka lwe kiggwa toyinza butakaaba nga kye nazannyanga nga nzannya paka to my best weewaayo era mu butuufu atoyinza butakaaba kubanga nange kennyini bwe ntunulamu gwomanyi ng'oli eryo ozze kusanyuka n'olaba omuntu empiso ate oyinza ogirabira ddala kubanga nga oli bw'agega agifumita ati n'ogiraba ng'agireseemu n'agirabwa ati n'olaba ng'esigaddemu ng'ozirengera wadde nga zaabanga tezinfumise naye nga bo balabira ddala nga gye banfumiseemu n'esigala muso nange neekakasa kye nali nzannya nti nakikolera ddala kwama nakikuba tweyanzege omulabi wa Tronaz Media weebale nnyo weebale ddala twagamba tujja kukuleetera buli kimu ndowooza okirabe singa baleeta emizannyo ng'ogwe essaawa ya leero eno lwakuba atugambye nti temukyabyagala abantu anti bo weebate bwe baakula naye ate balaajana nti kale emizannyo egy'emirungi ng'egyo gyabulira bwe bagamba nti gyegiri bwe mugizannya tebalabikako manyi nze kinnuma ennyo kati ndi wano bulijjo otambulira abantu nange Simatimba Haji koja bannange ozannya ebintu byo byagala nnyo wazannya mu station house kale wazannya nnyo ate kakati bozannya nkulaba ne Bazubeda ozannya Kamara bibabeera mu gwokola kyo tebakola ki tebalabika bwe balinda olunaku lw'ofudde nga bakuŋŋaana bangi nnyo nga basulawo ennaku 4 abantu ng'emitwalo 10 nga bajja babeerawo ku mulambo naye nga bulijjo tebajja najja ne batuuka nga ku mulambo awo olinagamba muwadde obukadde 2 muwadde 3 muwadde obukadde mulambo babuwaayo ku mabugo nengamba sho nakolanga ya mitwalo 2 lwaki tewajjanga n'oyingira ku sheeyi 2 nga ndi mulamu lwaki oleeta obukadde 12 nga nfudde so n'abalabi baffe nabo tubaagala nnyo kubanga mukolako kye musobola naye okujja ompe amabugo owa amabugo nga nfudde ga bukadde 2 bukadde 10 bukadde 15 ameka bantu n'olaba nga bayitivu n'ogamba bano bonna bulijjo bamanyi Sematimba bakuŋŋaanye tebaseguka singa bajjanga mu shows zo n'oba nga wakolamu ekyamagezi mu ssente z'okola naye omanyi shows zetukola temuli ssente shows temuba ssente kubanga ziri expensive kati ng'ogwo omuzannyo gwe mbadde njogerako bw'oba ogutegesenga ogutegeka gwere successful olina okuba n'obukadde 20 aga cash
byowetagisa okukozesa olina okulanga ku radio n'okozesa ne TV n'okozesa era obukadde nga 2 ng'olanga tukati bw'okola show buli muntu ayingirira emitwalo emeka 2 horo mwe tuzanyira kati nga National Theatre y'abantu 3 mwaga n'atano bwe baba bayingiride ku mitwalo 2 oba ogyemu obukadde 10 na bumeka obukadde mbumeka obukadde kumpi zibanga 7 obukadde 7 onole obukadde 7 bwe buvaamu kati ngate wakozeseze bukadde nga 5 oba 6 n'obwokuba 2 nti nkoze ku misana ne kawungeezi ne bw'okola shows eza weekend yonna shows 6 era sente tezivaamu kuba kwetagako sponsorship ng'abantu balina sente ze bakuwadde amakampuni nga ge gakuwadde otherwise emizannyo gyo gijja kugenda gisereba lwekyo gyetagisa oli bw'aba azannya nga anaayagala ennyumba ennungi material ezimba ennyumba eyagulangule so temera bumezi kitegeeza nti bijja kuwetaaga sente nnyingi ng'ate tajja zijjamu olaba bamu emizannyo mubeera nagyo naye ne mugamba wayi tugireke jijja tufiiriza bufiiriza naffe twandibadde twafunamu sente n'ebyo twakozesanga nga bya bbeeyi ate nga sente tezivaamu abantu bajjanga ne bajjula naye nga ne bwe bajjula era sente ze wataddemu ziba tezivaamu. Okay, omuzannyo ogwo tugulabe kuba nange gunkutteko kubeera nga muntu bamufumita olugalo empisa nesi bibeera ate mwatu abantu ogenda kati gwe naguzannya mu yali 1994 naye ate ndabye ennaku ezo ku mativi nga mbiraba balaaja n'abankola bati ngamba bitwazanye edda bano bituukawo leero bakabitegeera babanga tubizanya nga tebabitegeera naye kati ate baaliwo ne bwe baba tebaaliwo toyinza gamba nti kati mu 94 omuntu w'emyaka olwaliro gwe bayinza okuba nga baatwala mu kkomera kitegeeza abamukulu tebayinza kutwala omwana wa myaka 6 kitegeeza abanga mukulu ali mu myaka 18 kudda waggulu aba yaliwo. Kyenda mwena kati okudda wano waggulu awo era twaddamu ne tuzannya emizannyo tegituggwangako tubadde tuzannya waliwo gwe tubadde tuzannya twazannya wawo n'omuzannyo mulala mu 96 baguyita gampisi enaguulirako nguuliddeko era gubaddewo ebbanga ddene ne tuguzannyira ebbanga ddene ne gutambula ne gudda eno ne gudda eri ne gukola ki ne gukola ebintu bingi nnyo n'ebyo suspect gwo gubaddewo 97 twasooka gampisi mu 96 n'atundira emyaka era was among the best plays za depicting nga obulwadde bwa AIDS bwe buluma nali nzanya ng'omusirikale omujaasi eyali alwanirira abantu okulaba nga tebafuna bulwadde bwa mukenenya era agenda abuulira abantu nti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti in fact nendeeta n'ekiteeso nga neŋŋamba naye lwakuba siri mu parliament nandibadde ndeeta ekiteeso kuba twakizuula ebyasinga okuleeta ennyo okucakala kw'abaana nga bacakala nnyo nga bagenda mu madisiko bwe bavaayo banywa omwenge ne batamiira tamanya biddirira engeri gyafunamu bulwadde kati nga nze naleeta ekiteeso nti singa abaana abo babeera mu disiko nga njagala yali endowooza yange sigamba nti bwe kiba kibeera nga ŋŋamba nti nze njagala abaana abo nga bambuuza nti tukole tutya mujaasi gw'omanye byetuyinza mwe mutaasa abantu ebyokwerinda mu kwerinda siriimu oyo abaana okuba nti bamuwona abaana tubagobe mu madisiko bwe banaagaanirayo tetulumbe disiko bweringa ejjudde abaana bali omwo tugikwate tubakubemu amasasi tutemu be tuseemu abalala badduke mukube mu bantu mukube mu baana abazigenze mu mazina bano abalaba badduse tebadduka tebakomawo badduke tunagenda bwe tunakikola emirundi egiweranga 10 abaana bajja kutandika okutya okugenda wa mu muzannyo ogwo bajja kubanga batya okugenda mu disiko era tujja kuba tussa abaana batono n'amasasi okusinga obulwadde bwe bagenda okutta obulwadde bubutta bangi baba okuba abaana n'ottamu 3 120 ne badduka n'oddamu n'ottabana oba owonyezza bwe babeerera abaana 7 nga bali akumpi abaana 6 bawonyezza bo tebalwadde kuba buli omu ajja kudduka nga addaka tewali ajja kudduka nga agenda gy'anaafunira siriimu buli omu adduka adda waka. Ibrahim wali oleese ekiteeso bw'okitunulamu bw'okibayinga kyekituufu kikola kubanga obulwadde bwafuluma eno emmanga kati
bwakwata abantu kumpi bonna abaali abachakaze bonna ne bakola ki singa baba kubamu amasasi nga bakayingira mu gye bafunira ngo bulwadde kubanga mu bulingiri gye banyweranga gye badigiranga mu ndongo gye bavangayo nga banywedde batamidde nga buli omu agenda gy'anaasula n'omusajja oba n'omukazi eyamusiiga ngo bulwadde obwo singa baba kubamu nga bakatuuka banaagunywera bandidduse buli omu yandizzeka esasi bwe livuga tomujjukira ate teriya katolyawo ndi Ronald naawe bwe bakuba essasi Ronald ne bw'aba abadde ali wali naye yeekweka ne Ronald wo yeekweka sikulimba ogenda omunoonya nti waayi Ronald oli wanti nze nvaako sikubwa amasasi ga Ronald yeekukumye omunoonya so nze kintu kye nali ndowooza sigamba nti ŋŋamba nti bwe baba bakola naye nze kyenjogerako nti kwegamba mu muzannyo gwe nga tugezaako okuwa ekifaananyi nti singa kibeera kityo abantu bangi tusobola obbaseevinga ne batafuna bulwadde obwo ne kiba nga badduka badde awaka era ekyaleetanga ekyo kwabanga bantu buteesigaŋŋana nga n'ogenda ofune bw'obeera naye mu bbaala bw'obanga naye mu bbaala munywedde mutamidde nga mugenda gye musuze natomaze kumanya bw'ogenda naye wangeri ki so singa muba mukyali awo nga mukyateesa gye mulaga emmundu neevuga ne bakubba emasasi nga 3 ne bagamba ye gundi ye bamukubye wali bw'odduka oyita ne woosula ani agumira essasi anti kyengamba kuba naabwe wennyini bwe balikuba tugenda okukebera nga Ronald yeekweki anyway kyali kituufu nnyo omanyi emizannyo gino nze bwe natandikira okugiraba nga mu butuufu sivaayo wakiri nkuyita mu nkwawa nga nsifaayo nga wakiri noonya wenkuyita cwi nenyingira munda oyina kunoonya nga ate wakiri situula mu katebe ntuula eri emabega nsembera mpola mpola nga batandise okukola ki okuzannya naye nga mazima ddala emizannyo gibadde giyigiriza naye problemu erimu ekyo abantu nti tebagiwagidde nnyo ate bwe bamala butagiwagira gavumenti bwefuna ebizibu kyekinsesa bwefuna ebizibu ng'egamba banaye abazanyi b'emizannyo mutuzanyireyo emizannyo nga giyigiriza ku kino kyokka nga wetubadde tuzannya tetuyamba eyagala yo bweba eyagala okutuukiriza ebyayo lwe batuukirira ffe ne tusoberwa kuba wetwagira naye nga tebatufuddeeko kyetwazanya buli muntu ne batutambula kati nga luno olunaku lwe namugongoola mu wano mu Uganda eyalwana n'avaayo yali omugenzi Bishop Misaili Kawuma ne brother Anatoli baavaayo ne batuwa ssente mu buntu tuzanye era gondi Misaili Kawuma yatuyita ku kulamaga kwa 1996 n'atutwala Namugongo ne tuzanyira abakristaayo abaali e Namugongo mu 96 tusobole okubeera nga bayiga kwekyo olwo olunaku yagamba nti tetuyinza butakola ki butalaga bantu muzannyo guno n'atutwala n'atuwa buli kimu kyonna ekyetaagisa sponsorship yagituwa yonna ne tugenda ne tuzannya Namugongo mu bakristaayo brother Anatoli ye yatuyita n'atutwala ekyotera kuba gye yali asibuka era nejjabe wali ekiteredde n'atutwala netuzanyira mu nanka ekifo bakiyita Kyezi Savio naye n'ataba mu mativu n'atuzaayo mulundi ogwokubiri ne tuzanyira mu kyotera Hot Resort Wet Resort okuberidde ekiteredde ne twazanyira abantu emitwalo ng'ebiri oba 3 nga batudde nga yataddemu ssente abantu be bayige bebatuyambako bokka abo naye abalala bo nga bawuza bannange omuzannyo guli kankwesoge omuzannyo guli nga bibawuza naye nga tebasobola kuvaayo kulikola ki kuyamba ggwanga nti omuzannyo baguyitangani gampisi gwawandiikibwa Godfrey Kijambu era nakakati tukyali naye Godfrey Kijambu Saalongo owebale nnyo owebale ddala byonna byokolera eggwanga lino kubanga kikulu nnyo bw'ova ku muzannyo ogwo muzannyo ki omulala gw'ojjukira nti waayi kubanga yaba buli kimu buli gaapu eriwo okikuba ebizannyo bingi kati n'ogwo gwennyini bwe nazannyanga ng'omusirikale nga buli kitundu kye mba nzannya ng'omusirikale omwo buli muntu yeewuunya era bwe nabanga ŋŋenda ku siteegi nga ne benzannya nabo
babeera muno mu mbirizi nga balingiza balabe byengenda okuzannya kuba bwe mbanzanya nange neekakasa nti kyenzannya okyekakasa nkizannyira ddala okutuukira ddala ku mutendera ogusembayo waggulu. Mu kibiina ekyo mwalimu baani nani bojjukira abakyaliwo bozanya nabo bangi nnyo. Mwalimu oyo muganda wange Godfrey Kijambo, nalinamu mukyala wange kati yafa bamuyitanga Zubeeda. Zubeeda baleka bobeera nabo laba era Zubeeda takuva ku lusegere era nono kati ate ono ye muwala wange ye anti era Zubeeda ye muwala wange. Mwalinga mu Monica Lwanga, mwalimu Nankinga Justin, mwalinga mu Veronica Nambi, mwalimu Tera Mathias Kiza, mwalimu Waswa Katamba, abo bengamba kati bonna weebali. Mulimu Samson Semara mwali n'abalala bangi. Ne Musisi Samuel, mulimu Bone Mayombwe, Sone Walusimbi, bonna twali nabo era weebali. Era bakyazannya. Ndowooza owulidde gwe ayagala kuzannya naddala mmwe abasajja balina ku ssente ebitongole mubeereeyo n'ebintu. Nze oli kati ngaawo ng'ayagala nabwagazi nyinza okuzannya oba alina kampuni oba kinga bwenzannya erabika nga kampuni ye yeezannya nga nkola kyenzannyako kyekyo kyennyini ye kyakola nga nkitambuza nga bwe kitambula nga bw'olaba bwe nazannya kati ubumenyi bw'amateeka n'okuzannyira omuzannyo mulamba nga gwonna olaba bumenyi bw'amateeka bwenzannya ku suspects oba kuteeberezebwa kw'abantu be bakola emisango nezannya omuzannyo okuva lugwatandise nga nzannya gundi bamulowooza nti yasse gundi bamulowooza nti yakoze kino gundi balowooza nti yabbye kino nga omuntu ali suspect bwayisibwa ng'atuusiddwa mu b'obuyinza. Ne bwe nazannya ku bulwadde era nazannya okuva lugutandika nga nkulaga obulwadde engeri abantu gye babufuna gye balwalamu n'enkizuula nti ate abantu tebafuna bulwadde kubanga nga kati abasirimu tebabufuna lwakubanga baali benzi. Abantu obulwadde tebabufuna lwa bwenzi. Abantu obulwadde babufuna lwa busungu. Abantu abalina obusungu be baleetera abantu abasinga obungi okufuna obulwadde. Ono abufunye kasita afuna obusungu atannabufuna bw'aba n'obusungu n'alyoka abufuna bw'abufuna sikutegeeza anti bw'oba n'obusungu nga tonnabufuna bulwadde obwo n'osanga mukyala wo n'omukazi n'okwatibwa obusungu n'ogenda eri n'ogamba nange kangende nfune omukazi omulala obusungu bwe bukuleetera ekyo. Waliwo n'omulala obutaba na mpisa nakyo kirwaza obulwadde obwo. Omusajja yali talina mpisa omujaaso kati mu ekyo kitundu nali nzannya ng'omujaaso era yafuna obulwadde naye ng'ate teyali mwenzi lwabutaba na mpisa kubanga yatuuka mu ddwaliro nga mulwadde omusujja gumuluma ate yagenda n'avumaavuma be yasangamu kumbe Nansi yali mulwadde wa bulwadde obwo. Kati bw'amuvuma bamugamba gwe kano akalwadde kasirimu gwogenda okunzijanjaba iba naye obwenzi muli bukomyawo obwenzi banga obwenzi kati laba bwofaanana kati omuwala n'anyiiga bwe yanyiiga omuwala bwe yali agenda mukuba empiso n'aba nti yasikiramu omusaayi yesikamu omusaayi n'agumukuba ogulimu akavayirasi kati onaafuna obulwadde nga sayenze takoze eki wabula olwabutaba na mpisa ovuma abantu n'oli kubeera n'obusungu n'oli okuba n'obusungu. Wano twagamba ku Tonours Media tubeera mu kuyiga ndowooza mwekyo kiba kitegeeza nti omuntu alina obulwadde temumuvoola temumulengeza ate temumukuba lwali oba kyetuyita abantu okubuulinga omuntu. Mu luzungu kye bayita stigma. Tekisaana stigmatization mbi nnyo ku muntu alina obulwadde bwonna. The only way just kumusembeza kuba naye aba muganda wo aba mukwano gwo era aba muntu wo weyaba nti bw'omusembeza tekiwali kyofiirwa ate mwamala okimanyi oba mukitegeere nti tolina obulwadde tebusobola kukwata olw'okubanga olya n'omuntu abulina olw'okubanga omujjanjaba olw'okubanga mubeera wamu tebusobola kukwata kuba ate n'ennaku zino n'oli ayinza ono tabulina yebba ono omukyala abulina naye n'omwami tasobola bufuna wenkola weeri buli kimu kyonna emitendera n'omwana ali mu lubuto tasobola bufuna nga maama abulina. Tewali nsonga lwaki muvoola wamu n'okutyoboola abantu ababa balina obulwadde mubasembeze mubaagale mujja kulaba nga y'emu ku nkola gye tuyinza okuba nga tulwanyisamu obulwadde obwo okuggwa mu nsi. Oyo gwe muzannyo gwali gubeera
gampisi agugezako okuyigiriza abantu oba wasobola okuteekamu sente tusobola okuguddamu nga era gukyaliwo weeguli script mpandiike tuzirina weeziri essebo osobola oba oli eyo osobola kuteekamu ssente ne baguzza nogamba nti abantu bange mu kitundu ba MPs mweje muli bana byabufuzi muteekemu sente basinga zikwagala ziiwamu mpitira mu bantu so oyonoona sente nnyingi yo ng'ogenda oziwa abantu omwomu akuyambe mu kukubira kakuyege naye ate nga bw'ozireeta kati n'onkwasa nze obukadde 3 nti zannyo omuzannyo ogwo abantu abanaagulaba bonna bajja kugulaba nga bamanyi nti gundi yatusomesezza ku kino so nga tosobola genda abantu nga 3,000 n'obawa buli omu omutwalo tebafuna naye ng'ate bw'oleeta omuzannyo guno ogamba nti ndeese omuzannyo guno abantu ba Nansana municipality mwami wa Kayima nga lwe yaguleese nabeerako mu bintu ebyo omusajja akwata $5,000 n'agireka wano nga waliwo abantu nga 100 n'olyoka owulira embaga awo nga abalala nga tebategeka naye nga naleese $5,000 nenjikwasa omusajja omunganze nempita abantu abo nti ono alina kyabagamba kubayigirizaawo oba $5,000 giba gikoledde ekintu kinene kati Wakayima n'akwata obukadde 5 n'abuwa Nigulenjo zizannyo omuzannyo ogwo mu Nansana municipality tukola campaign va mu bine bye mugenda muzunga nze tokola ekyo campaign esinga obulungi gy'oyinza okukola na buli muntu n'akyuka n'okukyuka n'adda gy'oli abadde eri n'adda ewuwo gwe ddira nti enkya tujja kuba wakiso ati buli bwamumala kuzannya oba buli munaatera okuzannya abaawo n'ayogera okuŋŋanya abantu abo omuzannyo ogwo ogunyuma bwe gutyo bagulabire bwereere ku bukadde bwa 3 bw'owadde ono enkyo ogambe nti tugende enkya nabweru bajje nabweru bagulabire nabweru ku kisaawe nti luli tugenda wali gindi tugenda Gombe bagulabire bwereere nti enkya tugenda Sentema bagulabire bwereere abantu bonna bajja kubanga bakumanyi Wakayima nti gwe obaleetedde omuzannyo ogwo teri ajja kusaba 10 kyo nti nze omala kumpa sente okuwa akalulu buli omu ku kyoba okoze otwiriza abaana oba obawonyeza abamu na buli kimu kyonna obanga bw'otutte mu malwaliro naye ebyo mwe temubirowooza mulowooza nti ogula waragi omuntu gw'ogulidde waragi n'amunywa n'atamiira asobola okujjukira enkya okujja okulonda aba yeebase kuba wamugulidde eggulo limu ate oba wamugobye kulonda oba bagulira mwenge nebeerabira byonna ate njukira nnyo libulira ogula obuguzi omwenge bw'ogugulidde bakuvuma buvumi bwegenderera buli anaavuma omuntu oba kulumba oba bamugulira mwenge so togula mwenge gwe kola ebintu ebinakyamula abantu nga batuula ne balowooza abantu abategeera bwona abatuuza n'obaleeta kati nga wano wetuli n'oleeta abantu 3,000 leero ne bajja wano ne tuzannya omuzannyo gwo ne bagulaba ekyofuna 6 enkya bajja kujja 6 woona oyogere gye bali ng'ate bwe banyumirwa omuzannyo nga teri agambye nti weeye ku soda nga buli omu ajja anti nyingiridde bwereere kanegulire ekintu gira ndi webitebo bitambula awo nno ndowooza bannabyanfuzi ekyo kyakuyiga wano ku Tronas Media kiteekamu ku ssente ate nga ssente muziteekamu bannange muteekamu nnyingi mu bitaliimu bateeka ssente nnyingi mu bitaliimu ogenda otya ku muntu agenda okuwasa n'omuwa obukadde 10 agenda kuwasa mukazi oba kwanjula naye singa oddira obukadde 3 kuba bwonna agenda mu bantu 10 nga bagenda kwanjula bali gundi mu constituency eyo ojja kuba mu bukadde 4 oba 3 so nga obukadde 4 obwo osobola obukwata ate ne bukukolera mu constituency yonna ng'abantu bakuŋŋaanye bayitirivu abazze kuba okwanjula tekubaako bonna tekawo omuzannyo abantu bonna bagamba nti omuzannyo gwabwerere omuzannyo gundi mujje bajja kujja bagulabe mu bungi nga sente zo zikukoledde kyoyagala kyebayita mileage okay ogwo omuzannyo gwali mu 1996 kati tuyingiddeawo anedda nga wali nga tukyatambula mizannyo wegiri awo wegiri mingi muzannyo kyomulala ng'ogyeko guno gampisi kubanga gwo gulabika gukyali ku katale mpaka leero ate mwenna abagwetaaga temugamba nti emizannyo gino gyonna omukulu Sematimba gyayogerako temugamba nti tegiriyo giri script gyeziri giri script gyeziri gwe wogambira nti njagala guno
nga tujja nga tugukuzanyira nga bajjanga bagukuzanyira nga tuzanya nga byoyagala nga tukolera byoyagala oba olina gwe byoyagala n'ogamba nti wayi nze njagala abantu bano bayige ku kino kati nze kalinga oyo waliwo baliwo babayita tabula waliwo bano banjovu nsobola okuzanya omuzannyo nga okunnyonnyola abantu engeri y'abantu gye babbamu ettaka kuba nagwo tugulina kyokujjako ng'oyise mu njovu n'ekukolera ejja kuwa ettaka eririna ebiwandiiko ebirungi tejja kufuna buzibu bwonna bw'ogula ettaka mu banjovu oba owonye ebyokujingirira bino nti bettaka ate bangobyeko bansenzeko kati oyo njovu sente ayonoona nnyingi bino obulangulangu biki ebyo biba tebikola gwe leeta omuzannyo nga gutambula mu bantu bonna baguyitamu bagulaba bannyonnyola engeri gye bagiramu ettaka ogenda ombagamba nti gwe bw'oba oyagala ettaka bweti wandibadde ogenda mu banjovu ebajja okukolera ki mujja okusanga ettaka obulungi ebiwandiiko ebirungi obupunta bakole save bakole obupunta ebiwandiiko bye bitereere naye basente baziteeka mu birala ng'ate we zirina okukolera walala baddira essente ne baziwa abantu abakyamu oluusi ne baddira abantu abatuufu ne babawa essente ne babawa nkyamu ate abakyamu ne babawa ssente entuufu so nga banididde essente ne baziwa abantu abatuufu ne babakolera ekintu ekituufu kati awo mu 1996 gwazanyibwa emyaka mingi tetwayongera kuteekawo mirala naye kati nakati waliwo emirala emipya gye tugenda okufulumya naye ssente zaatuka ekiseera ng'abantu batabuse social media ezze bazze ku social media nsooka mugamba katulindemukko tulinnya ku beti tugamba ne tusigala nga tutambuza guli kuba mu 2000 twagukomya mu 2022 gwatambula nga wuunawuuna gutuzannya gwokka tuve eno tudde waliwo n'omuzannyo mulala baguyita omuzira mu bazira baali bw'abajaasi beere twaguzannya nga tugezaako kulaga discipline abajaasi gye balina okuba nayo nabo gye tubadde tuzannya egyo ebiri okuva olwo paka 2022 awo nenfuna omulimu gwali gummalawo nga sikyasobola kuzannya nenjira nga mpumuddemu oyingira ddi ku radio nyingiramu mu 2022 otandika kukola mu radio otandikira ku radio ki nasooka nembeera ne ku Sapienza nga tuliko ne Patrick Omujuuka wakolako ne Patrick Omujuuka nga tuli ku Sapienza nze ndi noonya music omukadde ne country nemuleetera Patrick n'amukuba kati naafuna ye ku CBS nze nenfuna ku Super ne mwena ne muvaayo ne mubalekeraani ne tubalekera gye baatuzaalira si gye baatuzaalira twagendayo bugenzi okikuba ku CBS mami ku Super Patrick akikuba ku CBS kati netukuba era Patrick omutegedde wabadde akubira wonna wonna nange nembeerayo emyaka gyange gye nabeerayo paka 2029 2029 ovaayo nenvaayo oddawa bwe navaayo nenzira abapaalo ne bantwala paalo paalo radio nenkolawo bbanga ttono ate nendaba ate awaali wasingako abaddembe ne bantwala kati mbadde ku ddembe kutuuka omwaka oguwedde Patrick naye yakita owaayi Patrick wonna wooli kwagaliza birungi byereere oyo badde wange nnyo yakita n'agamba owaayi era kakyenkana nange nakita kuba kati nange ku ddembe navaayo ejja kukomawo anti bwerikomawo awo kati bwe ndiba ntandika buto olitandika buto kuba salina lutalo nabo era bwe banaaba baddeyo nga bamaze okwesootinga bwe banaatuyita nga tuddayo omuzannyo guno gwazanyibwa ng'abasirikale bokka nga basirikale mulinga ngeri gyalina okweyisa gwali mu basirikale bokka mwalimu n'abantu ababulijjo naye nga twatulaga abantu nga twazanya nga barakisi nga tulaga buli embeera bwe zitambula n'abantu babulijjo mwalimu abantu babulijjo mwalimu omukyala kati omwami omu yali akulira barakisi eyo n'akwana omuwala oyo omukazi oyo n'amugaana bw'amugaana omuwala lumu n'ayagala amuwalule lwampaka amutwale omuwala n'akuba oli ne beewuunya yali bamutendeka batya olulya yali akulira amagina go n'asindikayo abasirikale bagende babakube babasaanyeewo omukazi kumbe mu training okusinga abasirikale booli n'akuba bali n'emundu n'abatwalako bbiri n'abulira ddala n'atabuka n'agenda ekyaviirako gundi eyo okukola ki okutabuka brigade gye baali balimu ey'amagye
omugwala ne bamunoonya mu kibiira n'akubaabo n'attaabo olw'okuba yali mutendeke nga ye abantu abasinga obungi batendeke naye nga ebintu bye batendekamu babireka buli sinaasirikawo mwe kati wano nziwendize ndi musajja mutendeke nnyo n'ogamba nti bino kambireke wali nze nkole bindi n'okukola ndi mutendeke omusajja omuyeekera omutendeke era nabubeeramu ebbanga ddene naye kasita ekyali kibuntuttemu kyaggwa n'ogamba ate kati kuba bwe twatuuka wano mu 86 tewali kibimbeezaamu nembivaamu abamu bayinza okulowooza nti ow'amagye aleka omulimu nze saali w'amagye nali muyeekera gavumenti kuba saali wa gavumenti wali oyeekera nga tuli bayeekera mu kibiina mwe twali tutuuka wano nga waliwo gavumenti bwe bamala ogitondawo tewaba kyetaagisa buyeekera era gavumenti bwe yatondebwawo nga beetaaga ab'amagye ba gavumenti baali bagaagala okuba mu magye bagayingira nze yali tagaagala ekyo kyali kintu kye nali nkimaze nempummula nembivaamu wali kuba n'abaleeta gavumenti eno mu buyinza gwe naye nga wali muyeekera toyagala kuyingira mu magye sibyagala era saabyagala mulabe waffe ndowooza okitegedde abantu obeera n'omuntu naye nga sebo ayinza okukuba teke ate nze era wendi ne gye mbadde emyaka gyonna ne gye nabeera nibwe nabeera muyeekera tewaliiwo ayinza kuvaayo kyenva ntambula freely tovolabya n'okuzanyanzanya nga teri ayinza kuvaayo n'agamba nti oyo yali ankoze kino taliiyo awo nange nyinza okuwaako obujulizi sikiraba teriiyo ayinza kujja naŋŋamba nti oyo yankuba oba yantwegamu mundu oba ki kuba nali kye nali njagala kyali kirala era bwe kyavaako kuba ekyali mu buyeekera naki kwali kubeera nga tulwana obufuzi obwaliwo by then bwe twatuuka wano nga buvuddeko ate ki ekiba kinsiba mu bintu ebyo ng'ebyo mbita era nze sirina nnamba y'amagye kuba nze saali w'amagye wekokola gwa buyeekera nemutuusa gavumenti mu buyinza n'ogamba munaana be baayita baali bakyayagala amagye bo baagasigala mu nze tebaalowa kasiimo nze saabirumbagana ebyo saagala kuba nali sigenze kunoonya ssente kiri kiwali oyagala mirembe patriot mukulu Sematimba yoyo abagambye atakyabanja gwe tolina kyobanja nsi sigibanja nze omanyi bw'oba olina kyokoze bw'okoledde ekintu tomukolera nti ali kusasula mulinde asiime bw'asiima akusasula bw'aba tasiimye ng'alekayo ate waliwo n'asiima naye nga talina kyakkuwa ate nebeerayo n'asiima nga n'ekyokukuwa akirina naye ng'abiwa balala balowooza nti alina abeegulako kati abonze ebyo si kyabitunulira mmanyi nti ensi enyumirwa nnyo okwegula ku bantu okusinga okusasula ababeera bamukoledde kati mu kaseera kano gino emyaka gino emizannyo gy'ozannyamu oba firimu oba nakulaba ne ku TikTok mbirako kundi TikTok yange wekujeeri oteekamu Sematimba Ibrahim onfuna oteekamu Sematimba Kojja Kagatto era onfuna nakulabe ne ku Sireeyi ayo ku Sireeyi yo ngikola kuba ebyo byonna ngezaako kuyigiriza abantu ngeri ki kati omwana yandi handolinza atya mukadde we omuzadde yandibadde atya ng'alina omwana we mweyo Sireeyi mba ngezaako okulaga abantu nti omwana ateekeddwa okuwa mukadde we ekitiibwa kobeere nti mukadde wo akunyizizza atya muwe ekitiibwa kubanga yaba akuzaala oba afaanana atya oba atya omwana tateekeddwa kumanyiira mukadde we kugamba ebintu byengezaako okulaga abantu newankubadde nga mbireeta mu ngeri enaasanyusa buli ludda ng'abalabi banyumirwa ng'ate bwe bayiga nti naye bannaye ono omwana engeri gyeyisaamu si nnungi ate mwondaga muntu nti tokyawanga muntu kyankomeredde mweyo Sireeyi olaba nti muwala wange gwenzanya naye aba ndi bubi ankola kinangi ankola buli kibi kyonna naye bwe kituuka awantu nti onjogerako nga nze bw'oyogerako obubi atabuka awo wajja akugirayo enjala nga kyengeza kukulaga nti omuzadde tasobya eri omwana we kati omwana era olaba wadde tategeeragana naye bwe kikutuuka okubeera nti oyogera ku taata we afiirawo yo bali kuyigiriza eggwanga lino kyagenda mu maaso era ate mu firimu
firimu zo nzanye nyingi ba firimu gye nasookera kundowooza bagiyitanga nazannyako mu Last King of Scotland nenzanya mu Ssuubi nzanya National Kyemwogerere ne Bannadduli nenzanya mu gundi nenzanya mu Power of Legacy nenzanya mu firimu endala Prestige nzanye mu Ssanyu nzanye mu Kasukaali bagiyita Kasukaali nenzanya mu Dakoja nenzanya mu The Borders nzanye firimu nyingi mu firimu ezo zonna ne Station The House Girl nenzanya ne mu nyingi nendala nezimu ntuko ekiseera nga sikyazijjukira mu firimu ezo zonna firimu kijjo gye walabanga ekutunze nnyo mu bantu naddala ku mutimbagano oba ku mutimbagano gundi Station The House Girl yasinga okuntunda ngazanyanga ki nga nzanyanga Haji nga nze bba wa Station nga nzanya era kuba nti n'oyo yennyini gwe nali nzanya naye yatutunda naye yatutunda ng'omuntu era ne tutambula bulungi nnyo ebbanga lyonna erya COVID awo kumala myaka 2 nga ffe tuli ku top ya social media buli omu alinda kirinde Station Mayanja tukutumidde gy'oli Katonda akuteeremu obwangu mu byokola yonna gy'oli tulabye firimu stage tulabye kati tulina tulaba kati ayokya essaawa zino gwendaba ayokya ozanya ne Zubeda nzanya ne Zubeda muwala wange waliko mu byantalo saalimu tewaliimu naye nali nteekwa okubaamu naye nali committed nga nina ebinkutte ng'ate saagala kintu kye kukitta nga ngenda bwenzira olina okuba nga okiwadde obudde gwe nnaazanya naye oba gwe nnaakola naye bwe mugamba nti nja kujja nze nasoma ku mulembe gw'Abazungu yes etegeeza yes bwe mba siikole nkugamba nti sijja kukola ate bwe mba nnaakola nkugamba nja kukola ate bwe mba nnaakola naawe mba mmanyi nti olina kukola nga byenjagala nti bwenkola ate onsasule bwoti nga kyetutegeragana kyokola. Omulabe wa Tronaz Media ali eyo nga yandiyagadde awulira muli alina ekintu ayagala kuzannya kantwalire wamu kuzannya oba firimu oba ku stage oba byonna kye bayita kuzannya muwa amagezi ki asooka amanye ki kyayagala okuzannya waliwo abaagala okuzannya nga baagala kuzannya mizannyo waliwo n'abaagala okuzannya nga baagala kuzannya firimu naye olina okusooka okuba nti bw'oba oyagala kuzannya firimu olina kusooka kuyiga kuzannya bw'oba oyagala kuzannya firimu sookera mu mizannyo oyige bwe bazannya oyige bakuteekemu n'obwongo obupya obukwata by'ogenda okuzannya manye omuntu agenda okuzannya firimu emirundi egisinga obungi abazannya firimu omanyi tebaba bulungi na bwongo bukwata bintu byagenda kukola olw'ensonga nti kamera emweyimirira nti bakugamba ne bayimirira so kola kino ne baddamu emirundi nga 10 ne bakola text nga 10 nga bwe batereza paka lwe balondamu entuufu naye atazannya omuzannyo ogenda ku stage omulundi gumu nga kyogenza okukola olina kuba perfect so ogenda osooka oyige okuzannyira ku stage kijja kuyamba ne movements naki bwe babikola n'entunula biki oleme kugenda mu kamera nga bakuyigiriza kola bwoti totunula eno togira bwoti tokyuka oti baleme kuyigiriza ebyo neeyisa ki omuzannyi gyandibadde nayo mu mbeera z'empisa obuntu mu bantu omuntu yenna azannya alina okuba n'empisa olw'ensonga nti ogenda kuzannyira bantu bw'onaaba nga tolina mpisa abantu tebajja kwagala byokola bwe banaaba nga babyagadde gwe bajja kuba tebaagala kutunulako weyabayi nti bajja kugamaniza oyo gundi yantama byakola simwagala ebintu bidibe nze nina empisa neemanyi neeyisa bulungi mu bantu bw'oba onaazannya obeere successful olina kubeera nga weetoowaza mu abantu tolina kwegulumiza kulowooza nti oli wa kitalo ng'oli mwetoowaze olina okuba nga osocializinga n'abantu kati bwe mbeera n'abantu bwe mba n'abaana ba myaka 15 mbeera nabo nga bendi nabo nga mbafiitingamu bwe mba n'abantu ba myaka 6 nga egiri yange gye nnina n'okudda waggulu
mbabeera mungeera mbafiitingamu emboozi z'ennyumya ziba zaabo bwembeera mu ba myaka 25 33 era mbeera nnyumya mboozi zeezo kyoba olina okumanya mu byonna nti weewale nnyo ebintu ebikontana n'empisa z'obuwangwa bw'olimu tewali nsonga lwaki obeera mu bantu kati nganze mbere mu bantu ate mbaddemu ate mpemule ate nkole biki nedda ekyo nakyo kimu ku biremesa abantu okugenda mu maaso n'okutambula omuzannyi yenna alina kuba muntu mulamu kintu kye okugamba beera muntu mulamu n'abantu b'okoleramu bajja kulaba nti agundi muntu mulamu n'aba n'akuwa emirimu egy'okukola bajja kubanga bakulaba. Okay, tweyanzege nga tusemberera enkomerero ya programu yaffe eno nga tuli ne mukulu Ibrahim Kojja oba Kagato gwe gwomanyi nga tetunaba kuva wano kagambo ki nga Kojja koyinza okuwaayo omulabi wa Tronaz Media? Omulabi wa Tronaz Media kyenandikusibiridde oba kyenandikuwadde okumanya nti olina okumanya omuwendo gw'obulamu bwo olina okumanya ki kyoli gy'oli ki kyoli gy'oli gwe mukama w'obulamu bwo asinga teri ajja kwagala bulamu bwo kukusinga. Buli kyokola kyonna kikole nga kirina gye kikutwala so nga tekikuzza mabega. Kuzi n'ekirala abaana abawala n'abalenzi mubeere nga mumanyi okwagalana. Bw'oba oyagala munno mwagale ate abawala mwe mwejjeemu kintu kyagamba nti njagala muntu gundi gwe toteekwa kubaako gw'oyagala wabula olina kuyiga kwagala akwagala. Kojja ndowooza ekyo tujja kufuna olunaku tukyogerereko ddala mpaka olunaku luggweko kubanga abaana abawala bo basusse. Nze njagala bw'ati ekyo tekikola. Nze ati kyekugambye kiri kimu nti gw'ojja kulowooza nti nno kati ojja kubeera n'omuntu awo obeere naye akukutyunye akukuze n'akukuze ki ogambe gundi apisa bwati onyiige obulire abantu mwawukane otambule ogende ate wayita akabanga katono bakulabe ng'ate mutandise okwekulubeesa mulimu ebibakubuuze nti gwe wali naye gwe wagamba nga nti akukyunya kukola bwati nti munnange yaŋŋambye nti kati yabimala tajja kuddamu kunkola bwati tajja kunkola bwati. Nkugamba kino singa lukya ku makya n'oyawukana n'omuntu nga akubonyaabonyezza oba badde akuba miggo oba akukola ki oba ki kyonna ekibinga kye kikugjayo n'ovaayo n'omuviira taddanga n'akugamba nti kati nateredde nja kukolera bino na bino na bino na bino na bino aba agezaako okukulaga nti tayagala kusemba nakyo ayagala akuzze naye akuleke mu bbanga nga bwe wali omulese aba ayagala kwesasuza. Era omuntu oyo akulimba mu bino kati naterera bw'obanga yalema okuterera mu myaka eno oba mukaaga gye wabeera naye kati biki byakulabyemu ebipya gwe biweeyongeddemu ebimufuula ateredde akuzze era biki byabakulabyemu okujjako okubanga ayagala aidha kukola kintu ky'olifa teweerabidde oba okukwesasuzaako naawe osigale mu bbanga nga bwe wali omulese. Mwegendereze nnyo naddala mmwe nti nabadde nvudde ewabaze nali nvudde wa mukwano gwange bondi ne twawukana ate mbunzirayo bw'oliddayo akadda nnyuma kanyumanga biro 2 naye ennaku zino katta ky'ogenda okufunayo ogenda kugamba nti Kojja yaŋŋamba. Manya gange nze Sematimba Ibrahim Kagato ndi ku ssimu 0752 432 Gidem 0752 432 era abo bawoza mbu mbadde ngenda ku katono bwe nti dakika 2 mbadde nabadde bwe nti nze sebo sibwe nkola nja kulayinisa kumuteka mu line mama ogende sawa namba ogende nga bagwa amadigi gundi adduka marathon nti ye wa marathon nolekyo ujja kuba kwezi Kiprimo oba Kiptegei aba babiri kwe kuli omukati bawo bwe bagenda wala buli mpaka ze besimbamu era badda bama ate ne dakika bazisala buli lunaku akati ojja kubango tedde nolekyo vamu ebyo nti ate nakola bwe nti omanyi mbadde bwe nti no gojja kuba esimu gye nkuwadde 0752 432 nja kubanga nkulayinisa ne gwobadde oli naye akubuuze nti bulijjo lwaki weekosa
ng'ate osobola okukola bwoti. Omulaba wa Tronaz Media andowooza okitegedde mwe muleme kulowooza ate munnange mpale enywera muguwa ng'omanyi kino kitanda kyewunzise. Nenga kyewunzika kitya bamanyi n'okuwoza musimanyi kwebakira ku ludda lwa ddyo. Nze neebakira luno. Olina akatalekeka? Akatalekeka kyenyinza okugamba bulijjo omuntu bw'aba mu nsi akolerera kugenda mu maaso. Mazima. Bw'oba oyagala okugenda mu maaso teweeganya ekintu ekiba kizze gy'oli ng'omanyi nti kirina gye kikutwala kikole. Tokola kintu kitalina kye kikwongerako. Abantu bangi nnyo mubeera n'olegesa mu kino osanga abanyumya emboozi wali n'oddamu ebyo ne buwakala emmotoka mmyufu emmotoka ya gundi yakola bw'ati. Ebyo tebikugasa, tebirina kye bikwongerako. Noonya ekyokukola kyonna ky'oba okoze okikole kasita kiba nga kikuwa ssente. Tokola bintu bitajja kukuwa ssente. Ky'otaafunemu tokikola. Mpozi mu byonna olwananga nnyo okulaba nti ebintu by'olaba tebikufuula atalina magezi. Abantu abamu ebintu bye mulabye bibamalamu ne mufuuka abatalina ki magezi. Weerwaneko nnyo buli lw'oba oli mu bantu baveewo ogenda okuva we bali nga tebasobola kugamba ndi gundi talina magezi nga buli kimu kye bakwogerako kirungi kyereere. So weewale okwogera ebintu ebitalina nsa, weewale okwogera ebintu ebitajja mu bantu, weewale okwogera ebintu ebinakwogezaako bubi. Beeranga nga bw'obeera mu bantu omanya nti olina b'olimu nga by'oyogera bisaana mu bantu abo. Okay. Sibula abalabi baffe ofuneko b'otumirako maama waffe tomwerabira. Abalabi ba Tronaz Media mbalamusizzaako nnyo. Mbatumira yonna gye muli mwebale okusubscribinga wamu n'okusharinga. Era ntumirako nnyo nnyini ddala maama wange Aseriya Nakanwayi yonna gy'oli oli Kayunga Bugerere nkutumiddeko nnyo ne ntumira abaana bange bonna kubanze nina abaana abawera bonna mbatumidde ne mukyala wange nembanga naawe nkutumiddeko nnyo Josephine Nakuya nkutumiddeko nnyo yonna gy'oli nti buli kimu kyonna kijja kutambula bulungi masha Allahu taala. Amina. Omulabi wa Tronaz Media saagadde kudda mabega munnaye yagamba alina abaana akizzeemu gwolowooza talina baana kituufu. Mbadde nkulaba kati olinda okubuuza agenda mubuuza olina bameka ndeka bangi ekyo kiveeko bameka bangi kitegeeza basukka mu omu ng'okiddingana anti bikuba basukka mu omu busungu basukka mu omu. Omulabi wa Tronaz Media amanya nga bulijjo Tronaz. Nkwagala nnyo wonna w'oli omulabi wa Tronaz Media weebale ku subscribinga ate genda mu maaso ng'osaasaanya sharinga comments tuzeetaaga mu comment section awo ate bw'oba olina ky'ogamba kyonna comment section yeekweyimirira gwe tugambe nti owaayi kojja oyo mukomyewo atubuulire ku kino na kino gw'ojja kuba mulabira awo ajja kuba waali atubuulire teyatubuulira bulungi nnyo firimu eno yali etya tujja kumukomyawo. Bwe genda mu comment section awo typinga kintu tujja kuba tukitambuza bulungi. Musule bulungi musiibe bulungi wonna we muli mweraba.